mikwano ha mulutuseeko gujabagire nga sinnawulirayo yampise muli eyo mwenna kati manyi famire eziri eyo ekkololo kati lunaku lwaleero kamusumulula amacupa mututawaanyi mutukuba amasimu gaffe nga mutamidde. Yes, azaaliddwa Yesu Kristu nabalabye ne batambula n'emisalaba. It was all love as so many people. Tubaagaliza Easter nungi emirembe gy'empalana mu madiini gyakoma. Simanyo nosanga abantu simanya sitagafulula ne weefuula nga kwegamba eddiini oli mutume. Lekera awo akajaaja. Tuli bantu bawamu, ffenna tukkiririza muntu omu gwe tutalabangako gwe tuwulira obuwulizi. So be happy for your friends ku lunaku lwabwe. Happy Easter holidays. Naye bannange bino ebimu kuwammanga bye twagala mukomye ku Easter. Eating yourself sire. Drinking yourself sire. Calling people on unnecessary times. Kubanga osanyuse n'okubira abantu amasimu. Mukiwulira? Easter sire nesoose si esembye. Si gwosoose otuuka ku Easter ng'olinamu ku ssente oba asoose oba asembye. Leka abantu bonna banyumirwe Easter in peace. Naye kubanga gwe Easter yesoose okukusangako ne ssente weefudde ekirala mu pate yolne wagenda osanyukirwa ogire mu ngoye enjeru oddeyo nga tezitegeerekeka. Emikwano gye wazze nayo bonna baddeyo nga bagamba bannange nze siridda na mwana oyo wantu. Banno bapanze ka trip kwoli toyina ssente wenyigiriza otuukeyo oli enkuba ejja okomewo nga mu mmotoka osesema oyo noona omukolo gwonna. Mwenna muyina abantu bwe batyo. Mwenna muyina abantu bwe batyo mu maka mu mikwano yonna gye mutambulira ng'okola omukolo najja ate bakeera naddayo ng'afuuse nonsense ku mukolo. Mubayina busenga bw'okulumbe kanywanyo omwenge ne keefula ekitagasa bukojjakojja takoko mwakavaako. Muyina eno mu kibuga obukazikazi obwaggwamu ensonyi ne keefuula ekirala ku mukolo mu busajjasajja. Muyina bankube lubuto kyoto. Weewala okuba lubuto kyoto. N'agenda ku self service nagattako ebinyeebwa kawo mpuuta engege. Buli si kye batadde ku self service nti kisene. Londamu by'oyagala. Naye n'alyanga ayayita kunsa. Allahumma salli kabira. Tuli musa omu Ramadan Karim. Yes, eating yourself sire kintu kibi. Abantu bonna ne batandika okukyukaga sajja omulabe sajja omulengero olyalo wallahi ng'ovulungutana n'ebifi. Tambula ng'olidde nawadde nga bakuyisa awantu genda ng'oliddeko osobole okwekisasayizinga patience ng'emmere bwejja. Ne waliwo engeri gye mutuuka mu maka go waakatuuka naye nga wallahi olabika enjala akatuyotuyotuyanidda wantu wonna togenda gye batakuyise. Stop this habit oyo okujja ne mweseseza ku gate oseka nani oba batebakuyise please stay in your lane. Tewali kyogenda kulya nnyo. Tewali kikujja Kampala mbu simanyi ekikututte Luweero kulya kulisima. Kikyogenda olya sikitegeera. Toyina means ate weekaka. Sente z'okgenda mu kyalo toyina kyokka ate ozeewola. Toweewola sente genda mu kyalo. Lya buli wooli oba Rolex oba ki olunaku lugenda sigala nnomo. Teweewola kintu kyonna. Yakula ne mentality nti kusimanyi ku kulisima Easter wayina okulya obulungi. No. Lya bulungi every day. Kati nze Iculi buli lunaku lwange Christmas, Easter, Eid, birthday byonna combine. Kozira bye ngenda okukola kwenze ennaku byenkola every day.
ya tolisikinga baana lwa muceere omuceere obuceere abapakira ali mu basumbuwa toyina sente zitambuza baana stay home gula mu sente zoyina osobola okusanyuka n'abantu abatono mwejjeemu mentalite y'okusanyukira mu bandi wagoni covid teyabayigiriza sanyuka na baana bo simanyi nasabye katonda anti nnamu katempulija obukadde buluma abakadde tebaggwako tempulija zeisima siggwako tempulija kati ninamu tempulija sigenda sobola kiva e Bulaaya sigenda kukola programu yonna anti nnaku zino njagala kufuuka actor kakati nabadde mu training naye nakooye buli wamu ekizibu kyensinza osanga nagenze nengwa kuba n'abavuuka b'omu ghetto bano bakifampa yes temwandabye nekifampa navudde wansiize senyiga kyenva saagala sanga abaana abo ansiize senyiga kati muno monna emimiro ginkoota nabadde saagala kuyimirira wadde nekifampa neminati neki naye nembaamu limoosi neŋŋamba wange nze Iculi yansiize senyiga byembagamba ova eri oyagala kulinaana Iculi oleeta obulwadde kati sigenda kola kiva e Bulaaya emimiro muno nna gyafudde kati olaba senga nali sisiiga langi senga kati ngenda lyawo hey follow back position kati emimiro ginnuma ayi mukama katonda nannyini buyinza mu nsi eno Easter yine tutuuseeko basanyuke bulungi baganda baffe nga naffe wetusiiba tubasanyukireko nga nabo bebatusanyukirako mukama katonda olunaku lwa ttendo lujoyininza abantu bangi nalabye omukwana abantu ge balina eri Jesus okutambuza omusaalaba okulaba abantu ge batambula long distance abantu ab'enjawulo belief is always good kubanga ereeta unity calmness obukakkamu mu mitima gy'abantu beesonyiwa we use religion to repent to our God for our sins kati nalabye abantu musana omungi nga batambuza omusaalaba eyo yonna beetegese mukama katonda bakwatireko otukendereze ku bubenje obungi obuyinza otutuukawo teri kirumanga lunaku luno ate n'oviirwako omuntu wo maama oyinza owulira ng'embaga yonna n'omuceere gukutamye ate nga bigenda bbaawo mukama katonda tutambuza abantu bulungi abavuga ebidduka beegendereze olunaku lugende bulungi eri bannaffe abo basanyuke mirembe buli muntu addeeka mirembe beewuliziganye beesonyiwe bongere okukakasa nti bakutendereza ebbanga lyonna amiina ya alabulala emimiro ginnuma monna emimiro ginnuma naye Iculi nfiira ku mulimu nga balubu nanogoka nengwe yoga emimiro gyemutta yafaayo genjagala mbe nga Abdul Bast yafa asoma Quran Abdul Bast yafa asoma Quran kati Iculi okwogera ku nino fiira ku naye nga muno monna munuma munsiwa abasawo Dr. Piriton give me recept mumpe eddagala mumbuulire eddagala nga tekuli nimu tekuli ntangawuzi omanyi buli muntu atamanyi eddagala ebyo byatandikirako kwata enimu n'entangawuzi obusawo bw'ennimu n'entangawuzi si bwendiko mbuulire ekintu ekisobola okumponya emimiro sirot muno emimiro ginsiiwa kulinaana bakifampa abo baveeyo makindye nga batambula enfufu ebaliko yansiize senyiga Allahu akbar nenkwata ku mwana oyo nyinza omukubirawo ejjinja simanyi kati yavudde eri kwekwata ku Iculi simanyi tuyimba bandaba ku bisaawe emmaze oyimba naye ansiize senyiga teri muntu yenna yansiize senyiga okuggyako omwavu kipampa yes ye yansiize senyiga who else how can any tewali mulala yabadde mu environment yange ava mu bifofofa bitategereka omwavu kipampa eyansigidde ddala naye nenkukwatako kipampa mungu yayinza okumanya nkukubirawo ejjinja lyo kati sigenda kwogera ose bizinensi
wazze promoting a business yo ate kati ose business ate abakadde kibatta mangu okolola emirundi enda mu kiro ba ng'omutima gusirisi. Yes, abakadde ate kibatta kyamaanyi. Muli mutya ku Sunday no Easter mu Bulaaya anti Bulaaya teba Easter. Easter ziba Africa. Ate Bulaaya waliyo Easter. Weetya. Wagenda noonya ssente ng'odda ku Easter. Akajanja kali Uganda ne beekuŋŋaanya ne batambula enngendo n'atawaanya abaana ne bajjira ku luboda nga basunda gagana siwe tugenda wabaabe emukono ne batuuka ewabaabe nkababa ombuzeeko munnange nga kanze tulye fena Easter dakiika tewali nga lunch bajjudde enkoko nnyama ekanzeeyo n'abaana b'omusajja nga badda ku boda nga baddayo eruweero uncoordinated movement anga enjala bakitwala mu ku Easter bwe bali obulungi kumbe kwolwo lwe balidde butto aveewe ng'ali antula dodo mukene ebiri very good for health n'agenda n'amala nagaa nedda ninokyalira ku baaba simanyi ndudde olya ku nnyama n'agenda avulubana n'amasavu tamanyi red meat bulwadde wali ogenderedde abantu b'omukyalo house stout growth gye balina osanga omuntu nga wallahi neyebagumu bali ku bintu birinakyo naye ate nabo bawulira nga amasavu kati Uganda simanyi tulina ofumba simanyi tulina ogenda twekubya ebifaananyi byonna balina bikola leero muli bamukisa ebulaaya tekiriiyo abantu bali ku tuleyini ku baasi badduka bagenda kukola abazungu bagenze kuolidde lwofunye hours eziwera teri Christmas na Easter kuki Christmas Easter eweeru waliyo New Year naye bambi bawulira bulungi nga babatuusizzaako ebyokulya buli omu yaweereza maama eruweero muwe anko mutwale mugule ennyama mugule ku pizza ye bano bannaleka kaana Uganda kati ninamu ku ssente mugende Entebbe we mutuukayo munkubira vidiyo koolo ndabe omwana omuntu nga kati yakulekera omwana ng'ali Bulaaya olunaku lwaleero yina okukwata essimu y'emirundi eki ena tebeefuula nti bali bize simanyi ngenda kukola siirabudde koye naye leero agenda obbakubira amasimu halo mwenalumansi kati mukola ki mumaze obbambaza bagenzi mumugenda kusabirawa mwe ziri sente zenakuweereza otoleko emitwalo 2 gya kyaki ya musumba musumba oyo yatubeererawo simanyi okimanyi nti yali ankwana musumba yali ankwana wamuwa saamuwa nalimbulako katono muwe ne babyeyisa bulungi kyakyakyagikumye ennamu nawo ne banyumya okunyumya ebweru n'abannayuganda leero ye Easter yaabwe bannayuganda you are very lucky people bantu bali eyo babonaabona for you to be okay akwata ssente ze tudde badduka bagenda kusala bed mwenneyi mugenda kukola mutya mugenda liira wakati bakanansa leero bali ssente ze zakuliibwa leero bakanansa ayagala nnyina limozini emukime simanye mutwale ku seratoni bamusalire keeki ebyo byonna bantu b'e Bulaaya naye bo tebibatuukako however buli ssaawa bo babeera ne Easter ne Christmas mbagaliza Easter holidays ennungi nze Iculi temumanyi mukwogerera kati nze amaaso ga Uganda zedda waliwo ab'eŋŋanda batandise otambula ajja temwamuyise agenda tuka ku geti yesesesese boda zitumenye ngoyala muga zibamenye nga mulaga wanga muvaawo era nga mugenda wa kyogamba mwana gwe katomero mayinti bannanga okutambulira emmere mukirekeraawo mulekerawo tambulira emmere najja ng'enjala emuluma mujje nga mulidde mu nsi yonna tambulanga ng'olidde bannange nga watuuse awantu ng'enjala ekuluma teyinza butakulaga ku feesi lw'omukyala ewange
nga tuli bato enjala yamuluma kati ngayo kawempe oba enjala ekulumya ennyo sobola okgenda n'okonkone wajje no patisi noba nti obuuza kwaja tajja tisaawa alaikum wa alaikum salaamu yingira kati waka wajje no patisi kimanyikiddwa sia oba kusiwa muzuuli naye kyali wange yayingira n'abuuza ajja tajja tinawoga atuulaawo yasanga bagoya kawunga omutima ne gumukakkana ate yagenda olaba nga bakazzaako n'asiibula kyegambe tambula nga olidde yalaba bagoya akawunga omutima ne guka yagenda olaba ate nga ajja titali akawunga katali kazzeeko ne bakazzaako yasiibula busiibuzi n'agenda tambulako ng'olidde kiba kirungi nnyo naye nga muli mutya mu America muli mutya mu London muli mutya Dubai Ram Events, how are you doing? Ashley Quality, Sarah Rich, Dora, oh muli mutya nze nno namenyese nalwadde ndi wano seetegeera nimiro ginnuma Ronnie Isaac Muwongo ogamba otya Love kalungi oli otya mbagaliza Easter ennungi birungi bingi nnyo bye mbagaliza olunaku lwaleero yes ogende n'abaana bo naawe yabaleka e Uganda batuusaako obulamu obulungi si kibi n'abantu b'okusanyukamu si kibi n'okumiitinga up si kibi at all yes kirungi nnyo sometimes omanyi ebintu ensi etuuba ensi egenda n'ekuuba n'ekujja ku beŋŋanda buli mu life wojja okula abantu bagenda bakuvaako the way you grow emikwano gigenda gikulekawo olwa circumstances ne family tuzirekawa ogenda okwerabanga wallahi billahi tallahi oludda olaba ku baganda bo abaddala wayingira America wayingira Netherland wayingira Japan South Africa neyinga mirimu gyansi buli mwaka olaba kankole kino nsobola obbalaba ogujja ne gutuuka lwa ndowooza n'abalaba ogujja ndowooza ndibalaba guli ogujja nga wasigaza vakyo ku ssimu wano naye ate oba ebweru nakyo tekimala bw'obeera ebweru nakyo tekikola ki tekimala owulira ng'oyagala mulabako omukasa kati nze we nali nsoma edda nayina kyali wange mu primary nga mu nasale ng'emikono gye gyakolawo egiti gyalemalamu egiti naye baŋŋamba akyaliyo maama naye ndudde mulaba bayita mukasa ng'emikono gyalemalamu egiti naye nga nze naye tulwana nemubba nagwa wansi nemutuulako nenkuba kuba obukono bwe obulema nemubba naye nankuba kati namala kukula neŋŋamba Mukama Katonda nali atlesi nali ki naye kyali wange naŋŋa nedda n'oli yali nga oli naye nga si obulema nga kale ng'emikono gigyeweta yesi mulema naye nga waati wakwata ekikopo waati wanywa kyayi nga twejera eggangamo naye nga tutuuka ne tulwana obuto life egenda ekuggyako ebintu kyova olaba abasajja abakulu bajjayo akatebe n'atuula wabbali bwati mwenna ne mubalya muyina byemukola nga ye atudde ati atunudde wamu ajjukira memory lane emikwano ezijja gikulekawo abantu abazze bakulyamu enkwe abazze bakwefuulira b'osurvivinze mu nsi eno emiwonvu n'emigga oyinza obbala olugendo ng'otudde wansi awo e Dubai n'ogaba n'atereera ddi n'obalamu Yemeni n'obalamu Saudi Arabia nga wekiba kyeyo Janice ze zituuza abantu be mulaba n'atuula awo ebirowoozo ne bigenda n'alowooza bye bireeta envi ebirowoozo bye bireeta envi kulowooza olowooza ennyo nga n'enviri kkala ekyuka ebirowoozo senga ofuna ebiri permanent
persistent nga tebivaawo nga kati ekirowoozo kyo ti sigenda bana mwana senga kiba persistent nekikuyingira ogenda okulaba eventually buli wootula wabbali nga kikujjira. We have walked a long journey. Oli awo mbuliri bwennyini buli wootunula bwoti mu nnyumba yo mu German, mu Netherlands, mu Amsterdam, mu Norway, mu Denmark, mu China olaba ng'erinnya lyo liri ku luggi lwo weeriti tekuli care of n'ogamba I've walked a long way. N'otunula mu ngeri nga ya thank God I'm still alive. Nga tusurvives ebintu wabweru awo nga wali survival wabweru awo. Buli wojjukiramu okujoogebwa kwoyiseemu okwogererwa obutasiimibwa naye olaba erinnya lyo nga liri ku adresi nti Iculi alone osaamu ku kikkowe nti akatabo kamyufu kagudde okalinze katuuse osaamu ku kikkowe ezo ze Easter zebweru ezo ze Christmas nti tokyali mu bitabo bya red simanyi black book toyina misolo amabanja ogamazeeyo omanyi Christmas esingeyo ne Easter ne Eid nti tebakyakubanja essanyu lyalubeerera engeri ne gy'otambulamu ng'odda ku apartment nogamba nti mazeeyo amabanja sirina bbanja mu system ebweru bannange oyinza owulira nga yo on top of the moon nga buli wamu oyagala otuukewo kuba tekituukikako. Osanga omuntu nga biruzize ziri kiriya nze namuyina Wuduka weweesi luyulika Wuduka weweesi taba na bbanja yoli boss byonna system gikwata bwoti wa musajja wakabi e Bulaaya naye otherwise teri Easter ewooma ng'oyina amabanja teri Easter ewooma ng'oyibbaluwa ne zifuuka ebbaluwa zitta ebbaluwa zittira ddala n'ofa ebbaluwa nga buli ssaawa w'okomawo oluggi lujjudde ebbaluwa weeziti abantu abamu tebakyazisoma akwata bukwasi n'azookya n'agenda azookyako ng'ebbaluwa zantama kuba bagaba ebbaluwa ogenda okugulawo oluggi ne ziyiika n'osoma nga bbanja teri gy'osoma ereese sente nga buli gy'obikkula bbanja 299 499 eno yalinnya ya lwenda eno waliwo z'otuuka kabuleŋŋane ebbaluwa y'e Bulaaya ku luggi okufuna ku bbaluwa ng'ekuwa ssente ku mwaka nti bakuddiza emisolo lyeryo essanyu ye Easter tibakuddiza emisolo bazizza emisolo wafunye tebakugambye kuzzaayo owulira essanyu ku mutima tax returns ate zijja weebala dda ng'ozirina nolabo ebintu by'e Bulaaya binyuma nnyo nga system wagitereeza naye bikalubanga nange eganye nga system eganye bikaluba n'ojulirira okudda ewammwe ekyannamukaaka wane Uganda waliwo system kino wekigaana bwogezaako kiri naye ziri system bakukola ekintu eki newejjusa olunaku lwonna lwewakikola n'ogeza bakukwatira mu parking y'abalema bekapa bakuba biiru ne gy'obadde olaga kuwulidde n'obivaako mubadde otyo tyebaleko tova ku edikwota fumbira ku mwami waliwo abawala b'e Uganda abaggyibwa restaurant talifumba ku kintu kyonna tali practice nga buli kintu ayagala genda mule simanyi ngende ku gundi olunaku luno lwakufumbako ku bintu ennyama y'awaka gye bafumbyeko eyawukana ku ya restauranti nze maama ku lunaku luno nsangayo ennyama ya bokisi nsangayo gulinizi nsanga ebintu biri ku muzuuli naye talifumba nalwewuba wamuwasa lwa ipsi wamuwasa lwa ipsi yayingira mu makaago naye nga kati watandika okwejjusa kyewalaba si bwe kiri bwanyumira mu jiini ensi neekuwaana naye nga mu nju oli mu bulumi
takuweereza wadde amazzi g'okunywa n'ojjulirira obuyimba bwa fire lutaaya tifunda n'omubyaŋŋondera ng'amanyi nti ndiwe najanjaba nnondere tete mama funda n'omubyaŋŋondera oyinza oba nennalulungi naye nga wawasango ye naye pisi baziraba mu kkubo naye nga gwe mutima gw'oli saadi ne bw'omugamba mukyaleko ewa maama wo takkiriza mugendeko ku mikolo mwenna yabiggaana wuwe yekka ng'ayingidde takkiriza babalabe na mu bantu mutambula nga yeebikka bamubuuzeeyo nga takkiriza naye ate ng'ekirakubeerako bebe bulaaya naabo nga yakussa mu kattu wawasa ipisi wazaagala nnyo yayingira kati yafuuka katula k'ebise tisaamanyirirwa tikatula k'ebise sandikwagadde mubayinanga akakayimba kooliko mu mutima toyina bw'omugoba yakuyingiramu yakuzaalamu atandise okulaga buli mpisa mbi otandise okufa n'ekintu kyo mu mutima ennaku yakuluma dda weenoonya olunaku lwali kwetaggululako tolulaba yajja ng'asaaga bali mu bulaaya abo otijja n'otijja 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 n'omuyingiza awakabe ba nakufuukira akagologoosi eyasajja yasoma n'oba n'ennyumba yo n'omulimu n'omutereezamu ku bulamu n'omukonekitinga ne ku mirimu muteekamu n'akamotoka takufuukidde zike tofuuse muddo awulira semetime kingini jairo obwa kingini jairo buluma nnyo kubanga byonna oba wabikola nga gwe wabikola naye nga tokyabirinako kontulo nabajjukiza nti omusajja tulakita erima enguudo eyinza saawa neesitula nga yijayija neekolokota negenda nti bakola luguudo oluguudo oluggwa bekapa tulakita bagitwalira waggulu nti ejja kwonoona oluguudo ye musajja fizi deeti tulipu famire dina holoti poloti zimba oli musajja ki zaala twala ku ssomero holoti fizi toweerera naye kasita baweerera 18 maama ng'ateeking over n'abaana nga taata bakufunira n'entebe yo wabbali ntebe ya taata taata tomutawaanya yakoowa taata muleke ofuuse tulakita olwo ofuuse tulakita ojja kwonoona oluguudo batandika okuleka wakabo ne bagenda muolide taata tajja bisobola bino tabitegeera taito zifuuka ezizo anytime soon ogenda funa taito eyo taata gwe bino tokyabitegeera okyova olaba abasajja obasanga akutta akatebe ng'atudde ku luggi ku maka amalungi ng'atunudde agalaba ssaawa yonna agenda kufa bagalwanire ensi bwetyo bw'ofuna akadde osanyukanga mukko n'abalungi babakwagala tolimatiza nsi yonna tebakulimba gezaako ekyo kyosobola edduniya bwetyo yes woli famire yo togiweereza easter naye y'omukyala wagiweereza obukaddo beyagale eyo wagirese beebo kingini jail basatisfyinga saidi ya mukazi baganda be n'abeerabira si lwakwagala nno munnange bali be basalawo okanyaga babulaza waffe ali Amerika naye kuli easter tugiriddebo byate batugamba kiboosire yakwatamu kumbe kiri kyennakunnyonnyodde totuuka mu maka gange n'oggula firiigi ojja sanga omukazi omukambwe nengaye mukama wange gonda bamusuuti si yakyuse wagirabye tubaagala nnyo mwenna abali ku Easter holidays abaweereza abantu bamwe ku ssente ababadde bulaaya oli wali mu buli abe bulaaya bo bali mu buliri abamu bagenze kukola ebyo by'emmere okuŋŋaana biri eno Uganda simanyi kati bagenda okuyi abawala b'e Uganda baagala emirembe ajje bamusaavinge ekyo balaba bonna beeyita queen kasita fifi the queen yajja bonna beeyita queen
ekigambo queen oba bakiraba ki Mukama Katonda yamanyi kimu bibiri amuqueen n'omugamba mukwano oli queen waki so balina self satisfaction gye beetuusaako kati leero ne batamutwala simanyi balina ebifo byaffe simanyi n'otantwala gundi simanyi tugende gundi ana Uganda mwagala naye mbagalako kusanyuka wano n'ensi etuzza bamanyi Oluganda kulya naye kati waliwo eyampise bonna bennwanira entalo waliwo eyampise no one teweesibanga ku nsi nze seesiba ku bantu bonna bennwanira entalo waliwo eyampise omanye entalo zennwana bonna baagala Iculi nga balina bizibu naye emmere ng'etuusi no one senga Shakira waali mbadde ngenda bakushuwa yes Shakira kati yampa omulimu ndi mwogezi we Shakira badde agenda kunteekako naye abalala bonna sina gwe naalabye abo balindi ya Jasmine simanyi bantijjira sibalaba ku mmere mbalaba is Iculi anywhere did they call me anywhere State House did they call me they did they are inviting everybody have they invited me Team M have they invited me Toyota have you invited me Mr. Emma have you invited me no one is inviting me Mirundi family Kasuku you went to Chegobe with his family not me walabeko nga mpita ku Easter no one yampise yes Teri yampise omuntu wakulisa embizi nga tomanyi lya buli toba na musango gwe nga tomanyi nga yagikuteze lya Teri musango gwoba ofunye ng'omuntu akuwadde embizi nga tomanyi lya kifi sababu sabyo oleme kuba allergic naye nga tolina musango ate enjala ekutte gwomanyi enjala ogimanyi baatugaana offe enjala you understand isiteba yakulya mbizi Lloyd Busuwa tannampita naye n'otompita Lloyd tosigwa afuge wa mami nja kwetwalayo bulungi nnyo omanyi Lloyd Busuulwa olina olugezigezi kuva wafuuka CEO simanyi DFCU bank but I will assure you tosobola kunzija ku mami ngenda kwetwala Isa I'm going there ne bw'okola otya naye wonsanga ewa mami Lloyd sigala kuyowa leeni beera eri n'amatayigo ne bajooje n'ensonyiwa yes Kasumba Isima nkubuuzaako nnyo mu Abu Dhabi nembuuza ku Juuko afande Juuko storage tujja wa mami tujja tekako piraawo awo otekeko omweru no piraawo omweru omuyiwemu obunzaali n'ennyama omweru omuyiweko ebifi by'embaata tujja sibyo bembeeramu ebyo Sentinel said how are you doing when Sentinel said Eva alaba video waliwo abantu bembasiso naye nga that's my greatest oyo rapper wange wakabi Sentinel said anyimbira bulungi naye mwe Abannayuganda tuli mu kisiibo toyina genda wantu wonna shame Ashi mugambe nga tankubira ku simu omusajja oyo tavanga Kalamojja tulabe ebintu byaffe naye nga kiri kitya njagala gendako omuntu aleko ku booti nvugemu ku booti abayimbi kale palaso mpita tugende ku booti ebizibu byolina ne lutalo biggwe ogwo weetadde mu bizibu ne lutalo mpita tugende ku boat cruise twetoloola ebizinga naye oli awo oyomba ne lutalo va ku lutalo sia Sheimalevu story ki mwana nga wendi ensi yonna ya make up and wake up nagenda olaba ninga Iculi sigala ku nakyo mulima ebyange babinvumidde naye kati ovuma muli ku Iculi naye ng'omukazi gwe yeetomulabangako ama Sentinel said kajambo melai ndi fani wo wakabye nnyo ddala ebbanga neriweze
Yes. Mateeka tugenda ku boat. Wabe wantu alako ku boat. Dija katerega mutatiina yennyini. Naye tewali yampisi. Kambaleke mulye Easter zammwe nga tompise ng'oyina erinnya Iculi nkukwateko nga wakoze mmisi. Tonjulira. Kristo Panda tonjulira. Kristo Panda tonjulira wadde ogenda olina oluyimba ne Bobi Wine. Naye era tekijja kuwonya. Ye mba ndi awo nga Babi antaddemu akasimu. Iculi. Jangu ebusaaba lwako ebinnyanja by'ebisaaba biri too dry. Nsigira bannayuganda. Aleta chipusi nga nkalu n'ekyennyanja n'ennyanja ensala embisi nze nsobola saladi ono alimu olive oil. Okitegeera. Jangu nkuweeko Jajja kuki ompe kuki. Martha Academy ompe kuki. Happy Easter. Veronica Brand nyabo madam. Veronica Brand mu Los Angeles. Wefuulidde ddala nga atali mukyala pasta. Ku Easter osirike. Eunice Dubai. Wefuulidde ddala atamanyi. Teri mugumu nga Kasha de Bank. Allah. Teri bantu bazibu ng'abo bafigo South Africa. Teri. Jajja okoze ekifuba ati tulinayo omupiira gw'ababuloga. Ono Jajja mupya. Ekikulu mulebedde ku bajjajja bedda. This is a different Jajja. Nagamba ninamuka extraterrestrial. Bw'enkyeeyo badde mu 1990. Mu 2000. Tewalaba ekifaananyi byange ebyedda. Bw'enkyeeyo kati ninamuka extraterrestrial. Jjukira nagamba banzaala nga 29 February. Birthday yange otuuka wayitawo emyaka egi ena nkaddiwa birevu nga ntambiza stove. Ebisigadde paradiso. Ebisigadde paradiso. Olira ojja lwawo tegeera paradigm shift. N'abakadde bakyuse. Bakoze eki? Gwoba okyali ku bakadde balala. Oh, you are gone. Bano balala. Iculi anfe different species. Extraterrestrial. Ndinamu extraterrestrial. Omanyi omuzanyi gwe bayita Morgan Freeman. Morgan Freeman bwatyo wabadde mu 1980. Nakati bwali. Naye alinamu ka extraterrestrial. Tetuli ba bulijjo na. Yes. Jajjawo nga zino buno bu t-shirt abwagazaaki. Zino bicep zino. Abe n'enkwakwa. Abe nga yekyangana. Si Jajja wa mulembe guno. Bulaya yakukola Jajja. Honorable Morisi Mwami toshimanya matu waliwo abakadde abapya. Iculi omukadde anyirira. Yes. Nzazanya n'abavubuka. Nzako gwe weewuunye tojja sobola okuggyako ng'olinamu extraterrestrial. Bw'onootegeera extraterrestrial kikitegeeza ng'olyoka otegeera Iculi. Abaana bonna abato abavubuka bali ku Iculi. I swear this is a nation. I put themselves about Moet and NSC. I will build the empire. Cars, wheels and tire. I will employ Ugandans and nobody can stop we still. Iculi alone. National go wide. Tugenda ku buli nsi kyapa ku buli continent. Tulina amagye. Easter Sunday Iculi the master key. Weekuume nnyo mu myaka 4 ng'onyirira. Awo ku foote wali akazito. Eno ne woonooba onyirira otya. Eno wajjeno buli muntu anyirira. Naye otuukawo ku foote wali akatiba awanti oyinza osanga omuntu nga yakaddiirawo. Nga waana naye ng'oyinza olowooza wankaaga wazibu. Iculi the actor.
happiest Easter Luzinda na Joseph beera ne Easter ennungi neebaza nnyo waliwo omukyala yampadde omuzigo omulungi ennyo jagutunulako guwoomera mu pirawo maama nze maama pirawo omumanyi ow'embuzi omuzanyireko kimanyi tozanyira ku pirawo kyokka ndi mulwadde muno mwonna munnuma naye nze banne nina okwogera siwena kumanya oba nalwala okwogera n'okunyenywa Honorable Mwami, greetings from Netherlands. Michael Akampa, greetings. Ogamba otya taki mumaze ofuna taki ogitaddemu simanyi obumo bannayuganda ate singa muliyiga taki stuffed taki mujja okweyisa omanyi Uganda mukoppa naye taki eyekyabalemye taki n'akambe awo tibasingira ne chopsticks ebyo bisatu munnayuganda byamulema okwerijjako chopsticks zino ezo tatawaana stuffed taki tagimanyi we bagikola omunnayuganda naye bwaliyiga stuffed taki ojjolaba abaana abo nti bakoppa bayiga keeki okola keeki n'okola omukazi olekayo ziika ewaabwe n'omukolera birthday yes baas jajja jangu njikuwe eki Asiya benda ompe eki tokyogera kiwandiikewo Iculi nzije nga nkimanyi nti jangu njikuwe enki abaana bano chopsticks za abachina naffe ba European tuzikozesa ogimanyi gwe Happy Easter Alan Frank chopsticks ogimanyi nze isima mmanyi chopsticks naye zantawanya naziyigirako Questo Questo yazizijikiriza naye chopstick giveeko abawala obalabye ennyo nga beepangapanga simanyi beesinapinga obalabako nga balisa chopsticks obadde kisiza bulindiga morning breakfast Myereere yes aya ngenda kudduka nze ndi mu training ya mupiira gw'ababulogija wadde emmiro ginnuma we live Iculi Bobby Kristole kikyali wange kiri kitya wansi awo nange ngenda mu wansi eyo munyonyone kyange ne bakyali bange kalamero tuvimbe mpozi kisiibo titwabonabona nnyo munsi y'ekizikiza abanyi ne tukabaala butamanya tisinga twamanya ne tweyuna Iculi omulokozi titwabonabona nnyo nti munsi y'ekizikiza tabangi ne tukaba timama lwa butamanya tisinga twamanya ne tweyuna Iculi omulokozi weyuna Iculi omulokozi Iculi omulokozi yes Mukama Katonda nnyambye kati njogeddemu mpulira okwogera therapy kati kinyambyemu ndi ku watermelon ntumira ku bantu bonna nga no Easter yekusookedde nga kikkiriza nga muli mwenna nentumira ku bantu nga Easter eno giridde bubi eno gye mwayombedde ddala mikwano gye gyamusigudde amuwikyu nentumira ku bantu nga gwe guno omulundi gwo gusookedde okulya n'omuntu ofunye omuntu Easter esoose mu ddiini yo ng'obadde okyagala naye nga tokifuna webale kituukako nentumira abantu abalina families naye nga mukwataganye musobole obeera wamu nga mutambudde bulungi yonna gye muvudde mbasabiddeko nensabira ku bantu ababadde batakolagana naye ne mwesanga ku Easter eno nga lwe muzeewo wallahi nga waliwo eyabayita nga kwolwo lwe muzeewo ne mwesonyiwa nembuuza ku bantu ng'omutima gwo gusonyiye abantu ku Easter eno
abantu nga botudde nabo bonna baali bakulabira wansi naye ng'essaawa zino muli mu levo y'emu naawe nkusabiddeko bakugeeyezza buli wamu naye ate basigala bajja gy'oli naawe nkubuuzaako oluva okuli ewo ate ne batambula nga boogera ne tekikyakukwatako gweokolerera duniya naawe ne nkubuuzaako obamanyi bakugeya bwe batyo bwe batyo naye era bw'obayita bajja sigala ng'obayita we need one another mu nsi bwe tutyo toyinza kwegobako buli omu omumanyi bulungi nnyo nti oluva okuli ewuwo n'afuluma oluggi okugeyengula n'addako takuyitangako we gw'omuyita emirundi gyonna era ajja dduka amanyi n'okkubuuza otutegekerayo ddi akantu naye ate olumala okulya gw'owulira ebbali oba bw'owulira nti yagamba mu bigambo ne weewuunya ensi naye kyekikugjaako otegeka Easter oyite banno ensi yonna si yakwagala gukolerera ggulu ebirala bireke olowooza amu bameka bamwogerako nange nali mwogeddeko naye kyamugaana agenda mu maaso ebigambo tebitta mukwano tobeera wekka ng'oli isolated olw'okuba gundi yayogera titoyina hips simanyi oyambala akabina byansi byakuleka oba oyambale kasita akwagala ye ekituufu omala n'okimulaga ensi weetyo tebagenda kukwagala all the time ne bw'obaweereza biki bagenda kukwata sente zaate bazitwale mu ssabo ensi bwetyo tekwemazaamu amina ya rabbul alamina siwulira bulungi nnyo wabeewa anteekamu ku lukozedi muzira kisampeyo ku lukozedi naye nga emimiro nalinaanye omwavu kipampa negendereza kirayikala ni sikini yabadde akutumye naye munegendereze mwenna kansooka ensiibe kino ekifuba kyonsiize wendiddamu okulaba omwavu kipampa nja kubirawo obukubizi jinja naye kansooka embe musawomu bantu bagamba Iculi tonyiiga musawomu kati lwaki yansiize senyiga takimanyi nti atta abakadde mu nsi olumbe lwabwe si siriimu si nkumuunyi si nziku si kirala kyonna abakadde ekibatta senyiga waayi kubanga omukwatibwa senyiga n'aziira akozesa amaanyi mangi okukolola agenda okukola mutima ne gukuba kyonjagaza you want to kill me you chipampa I know your plans will not work on skin and it won't work naye wenkukwatako ogwokubiri wojja otegera Iculi najja okatooyo kantumire ku bantu bange benjagaliza Christmas abakabi Katale and Candle baddest deal right now Spice Diana yes muyimbi asinga ekisa n'okugaba oba aligaba alituuka aligaba n'engoye ze tutumira ne ku bayimbi abakodo nga toli mulaba nga yenyeenya kebe Idi kebe Easter naye ng'agamba ayagala nnyo bafaani be I love them my fans obakoledde ki scratch my back I scratch yours Easter etuuse bakuwagidde mbuvuluvulu bonna n'olemwa wadde okuŋŋaanyayo obusawo bubiri obw'omuceere obutuuse ku bantu boku Easter mugenderere nnyo abantu abakodo nga bajja kubanyuunyuuta ebbanga lyonna tunuulira omunyuunyuusi tali kuddiza kintu kyonna naye mukwepalawudira era bakulimba Spice Diana large upon yourself kapiripiti master get ambassador kapiripiti yes kapeke fik maker Palazzo Chameleon Wizo Manizo straight to ear pass Nisenre Bruno K ami favorites antumira abatali basira Bruno K kwagaliza Easter nungi ear pass happy Easter holidays Viper ranking happy Easter holidays Elijah Chitaka happy Easter holidays Swangs Avenue happy Easter holidays Galaxy FM Flora simobane njagala ka Flora anti ndabaga nti ndi wa busimolo kati netegereza nga Flora yesimolo wange bwe nayina mu esito kali we katyo
kati naye mpulaninga oku banaye Flora Small ekyamutoniya kyonna buli woolaba nti totegeerawo simanyi talina byonna biri awantu awo kati gwe muyiteko fe abamanyi tujje nzika Flora nkaagala banna kanzijukiza obwana bwange bubeerawo bwesirisa mu kiraasi naye nga tewali naakasuspectinga nayina obwo Flora nkwagala nnyo Small banaye Flora yatoniwa kalabika kakwekwata wano nga musajja yesiimya ninooni naye nga nange ka Flora nkamatira nze obwo bwe buntu bwa short small and slender short small and slender naye ate nfuna balala bannange nfunira ddala balala yes epas yantama mu bya music naye ng'omuntu mwagala mwagalira kimanya ayimba bulungi naye olw'okutulumya simanyi music tumujje ku biki nisenure nkubuulizaako ddala music yatandise okukolera ddala kyenjagala nange nkiwa nti kama Ivan will do you very good weetaaga management nisenure oyina ebintu bingi mu mutwe olinga Kanye West kati wagenda gamba Katonda taliiyo tuwetaaga manager tukomengako ku bintu ebimu wasuka okumanya kama Ivan large upon yourself ninjagaliza Obulamu Balugahale Easter holidays ennungi team MK Easter holidays ennungi chairman Toyota Easter holidays ennungi ninjagaliza Bajjo kwagaliza family Easter ennungi Abitex Balunywa Bujingo Aningitoni ngezaako namanya abantu abali mu Christian fraternity Jackstar Tasha B Diana Navatanzi Nampijja Kigula Luji Sandra Lian Tracy nenjagaliza chali wange Kafko Kaiz Official Kakalamu The Answer Sala Henza nenjagaliza abantu bembera nabo close to me Cookie Sanchez Smith ba YouTuber bange Kapata Saimo Kakalamu SB4 Ibrahim Kasakasuku Jenkins Sandy Kadima Kaye Wisdom okitegera abantu bange betukayana all the time Kaye Wisdom kwagaliza Easter holidays ennungi nenzagaliza aba bloggers bonna Nasif Emily Smith Yvonne Kaivoni kange Lukofiira kwagaliza holidays ennungi Mickey seems too funny kwaga oyo musiramu ekidati naye mwagaliza abantu abali mu Mickey seems too funny ba tiktokers bachali banga benjawula bankolamu obuntu mu TikTok Mr Frosty happy Easter holidays Kakensa Media Raymond Sulfa Governor S Official Chocolate Boya Nino Mulalawo Lubaga MP South London Phoebe Ether Mariam Sweetie temu abebulaya amanya nakowa no gaddamu okitegeera bachali bange Isaac Muwonge mu America DJ Ronnie Aidalen Suga Boston Massachusetts chali wange nyoyo mwagaliza Easter nungi champion Mavini bampereza ka TikTok ngoli no mutabani oya lemyala tube ngonyirira nnyo champion Mavini ngokoze ebintu mu America wekoze ebintu mwana gwe nainga kwagaliza holidays ni saa mu Ramadan ennungi kyemino manya bitambulira wamu so just not nkwagaliza one of oba oli wa Easter oba oli wa Ramadan spare in role Mswidi agamba spare in role doesn't matter when the spare of do for all it does matter ukawuli dako the spare in role when the spare do for all spare in role the spare do for all yes sebumpanise sinna bulia the mighty family
oyo ennyonyi ze yazikola wava Dubai wagweddo awaddakiika 42 taligenda walala takowa Burj Khalifa yeetooloolerawo yasuula munne oli munne omulala okyamulaba oli byagaana intaneti oba yamuzira kati ono akyagezaagezaako Sami naye nga bye bimu is rotating around the same mountain Qatar Doha Dubai Qatar Doha that's the same around kibanga kwetoolola mu Saudi Arabia nsi nnene nnyo oyinza osanga nga waliwo ennyonyi okuva Jidda ogenda Mecca oyinza omala essaawa 4 almost obanga anaatera otuuka Dubai ova Uganda if not so wabeereyo ampeerezayo kasirapu kemba nkozesa eddagala limponye Stephen Serwadda nawe nkwagaliza happy holidays Martha Academy nkwagaliza happy holidays Honorable Mwami nkwagaliza happy holidays nenjagaliza Chameleon chali wange happy holidays yes mama wa Chameleon nenjagaliza no end entertainment eya mama Alima Namakula nemwaga mchala Nandujja bantu bonna Kalyango Luka Kalyango director wange omba nerinyezi nkwagaliza happy Easter ennungi ennyono ddala Martini Rechoke abo erinnya lyeri agogenkyakutteko nice holidays manya good Olivia Nakakanda onzijukiza my sweet art ako Olivia Sikavaako Olivia Nakakande salataki yate wanyambalidde bannange kikwano bali abalala balimba gwe Miss Uganda gwe manyi emyaka changing lives and championing good happiness abalala sinna bategeera ze bali batumukunde sinna bategeera sina kyemanyi ku tumukunde yes alien skin nkwagaliza Merry Christmas njigwe mungamba gwe njagaliza manya Easter holidays tuve wano kive Bulaya mu nsonyiwe program zonna eza Sunday mu nsonyiwe sigenda sobola emmiro ginnuma muno mulabe kuze nakoledda nja kuddamu nja gikola kive Bulaya nga nteredde mujja gifuna naye mu delay days kati emmiro ginnuma Bobby Wine and family nkwagaliza happy holidays omulala gwe mungamba gwe njagaliza eno Sunday tubeera mu mboozi Bobby Wine Ssenyonyi nkwagaliza holidays ennungi Parliament yonna njagaliza happy Easter holidays yes Bebe Kulu mwagaliza happy Easter holidays zino zisaza abakozi Easter nesaza abakozi ate abakozi baba baagala Easter gye kuki kunga ku Tuesday babeerera ennaku empanvu ng'okati yazze mu weekend by Monday nga kiwedde Kenzo Musiraamu mwagaliza saawo mu Ramadan ennungi ne fake love yes Kenzo mwagaliza saawo ennungi ani Shakira Musiraamu Mr. Bafudde mwagaliza holidays ennungi kampu mulemu ba mikwano kasatu mutegedde Sherima captain but Easter is always on Sunday din love kalungi nakoze nnyo okulaba ng'olya Easter bulungi mwandinfuddeko ku Easter eno omuzira kisantwaleko mpozi tuli mu sawumu Bruno kenkubira ku simu triple A ani Anita Aneti Among yasira mukanti speaker wegwanga mwagaliza happy holidays Zanero mwagaliza Easter holidays ennungi yes yambulako ennaku zino naye nga mwagala nnyo Zanero Bizonto namwe mbagaliza bapasita ab'enjawulo mu ggwanga
Bujingo, Kayanja, Kakande, Senyonga, mwena mbagaliza happy holidays n'abantu bammwe. Until we meet again, kanjira mpumulamu. Niro gyalwadde.